mama gundi mama Aisha ayina akanyama kawooma ne musimba line ng'aba taxi bapakinze nga bapakinga tigundi aja tigundi ayina ennyama gyali eyo omukyala badawe bamugobawo naye buli omu yakwata we bategeera yagobwa naye nga tolina kyakuzza oyinza okwadda wali alya dda vitamini ozijukiza eggulo nade yino guy gwenyumya naye kati nga tunyumya nga ne bizinensi zigaana bannaye kati naŋŋamba naye kati olabye neewuunya nga avuga boda naola ku stage awo nti oluyo omukyala asiika paani nti asiika ebyenvu walayi abigira tubiraba nga walayi biringa ebivunduvundu nti naye nkubuulira paani kasita olujja fe abamumalawo nemuga kati kyekikutwala nanga nange simanyi oyagala kwenzijukiza omukyala etwasomera omukyala yali mukadde nga akola buno obuntu twabitanga bukibu tomanyiira naawe tuddeyo unamungoti naye nga twalina ebyana nga manyi twalina abaana nga balina effujjo kati nga akugera break etuuse muli ofunye kajuisiko wali oba kacaayi oli mu kukalya oluma nekigenda mu maaso wali kitandika kukola naye nga amazima ga Katonda okaluma bwote ojjukiramu omukadde babikolanga batyo simanyi nekanze tebiri propaganda baana bagambanga omwana mukadde yabukolanga nebwabatayogedde akolamu kozi bwoti amazima ne bukulema ojulo bugaba obulya kubanga okubamu akafaananyi obukwawa bw'omukadde maama kakati mbadde njagala kyemmanyi ekyo kitemyetemye nakyo bulungi kati njala twogere ku luggi yatwogere ku luggi lw'omutwe lwewatugamba abantu nabo balutegeere then ogende ku mukono oli wagoogerako naye tewagulambuula kimala ogugira mu bbanga awo no kati omukono kansooke na mukono ebiro bino bye tulimu gwe wenna anaawangula agenda okubeera ku ttimbu empanguzi kwendi ku saidi kwendi olina ekikusumbuwa simanya kino kiri kitya simanya kino kiri bwe kiti ebimu nnyinza n'okusaba ne bitakola naye nga gwe Katonda yakiseetinga nga gwe agenda okweyamba okulaba nga odduka emisinde ova mu kintu ekyo nafuna okwolesebwa twali tuli mu kusaba ewantu ewamu ngenda okulaba ogukono ogunene nga gugenda mu bbanga ate nno nga tegukozesa sipiidi y'amaanyi nga bwe gukwata essaala z'abantu essaala buli lwosaba essaala wefominganga mukka essaala zaffe ziri mu forms oba mu fomate ya mukka gugenda gwekolamu bu hips gugenda gwehipinga bwe guti essaala nga bwegenda bweyambuka naye ebigiganya bingi to the extent nti waliwo bamalayika abali ku saidi ya sitaani oba emyoyo egyo egiri ku saidi ya sitaani ngenda kwogera ne ku lutalo nina olutalo lwe nalabye abantu abo emyoyo egyo gitema essaala zaffe kakati kyekiseera kyekimu ngenda okulaba ogusera ogunene bagita dustbin ng'essaala z'abantu n'essaala zaffe abaali awo nga tusaba nga bazikwata bwegukwata bezikuteeka muki gwokanyagamba nasaba emyaka meka mbadde nsiiba mbadde ekintu sikivaamu kumbe essaalayo bagikolaki buli gyosaba bagikwata ne bagiteeka mu kasero nsabye n'ebintu bya Mukama birwawo ate ne Katonda n'omutuuka n'omuvuma n'okumumanyira Katonda ono ki Katonda nabaki n'omuvaako n'ogenda mu masabu n'ogenda mu mitwe ebitategerekeka ne bakuwa amazzi simanya ga lukuya simanya ga biki ebintu ebyo ne mu kyaki babigaba nagamba ekintu ekituufu kiina duplicate buli gyolaba ekkanisa ekola ekintu ekyo teri ku mutu si ntuufu n'abagaba omuceere ebintu si ntuufu
nkiddamu mu kamera dduka n'abapeni n'obutambala dduka misinde kyolina okumanya naye era pasita abisabira ne bitukula banga enkwaso kale bigira bitukula era abantu abo balaba befuna ebintu ebyo batera okuloota emisotasota bintu olaba ekisajja kijja kigoba oloota ogwa muganya ate weekanga n'ovaayo oloota oyita mu bbanga obuukira mu bbanga nalabye nga gundi angoba nembuuka mu bbanga nansi nemusinga nze embuuka kalikwata ojja tunyumiza ogira obuukabuuka aligwako. So emikono gino kati olalamba ndi mu kusaba nengira mpumuzeeko omutwe wansi ngenda okulaba nga ndi mu kwogera Mukama baako kyokola baako kyosumulula baako womenya baako like nga njogera ng'essaala bwenfubutukamu bwekola kahipu buli buhipu bwenkugambye obw'omukka etambula sitedduka etambula mpola mpola ate eba eri mu kutambula nga waliwo malayika akutte ekitala ayambadde biri ebyambalo ebyedda ebyabalwanyi bali abedda ba knights baani nga atema essaala waggulu nempulira ddoboozi nga lingamba nti abantu okusaba essaala mubalina ojjambaza batya tosaba saala fa olina okwambaza essaala yo tomala gasaba n'osaba n'olekaawo olina okujambaza. Wano tusaba mamaama ne bataata taata njagala fiizi osobola okumusaba n'atamukuwa naye okwambaza maama fiizi oyo amutegeere bulungi genda kwata akadomola genda ku luzzi mu budde soma ebitabo mu budde buli kyagamba kola mu budde obanga aleeta essanyu omwambaza n'okumujjukiza. Essaala yaffe tulina okujambaza. Tujambaza ki? Tujambaza obukuumi, tugiteeka mu bukuumi kubanga ebigitaayiza kamba buli mbanga muno mulabamu mulimu emyoyo obuwumbi n'obuwumbi bw'emyoyo obukoko buli mu fomate y'ebinyonyi ziri mu fomate ez'abantu mu fomate ez'empologoma. Tulina we twadde tusaba ngenda okulaba olutalo nga lw'amaanyi nnyo naddala we twabadde nga bamalayika bakubagana n'ebintu nga biri fane n'atemamu embizzi n'atemamu enkoko ebintu ebiri fane empologoma nga afu bantu afu mpologoma eno wansi muntu eno waggulu mpologoma nga bibalwanagana nabyo. So mu nsi ey'omwoyo ebintu ebitukwata bwe bityo bibiri fane ebitukwata bwe bityo bwe byakula. So njagala mbakakasa mikwano nti essaala zaffe tuzibikkeko gibikkeko omusaayi mugabe Mukama essaala yange njibikako n'omusaayi gwa Yesu kimala ejja genda ejja tuuka otherwise wosaba obusabi n'olekaawo tejja kutuuka terina gyeraga tajja kuwulira. Abantu ennaku zino bagamba Mukama nga tayogera Mukama nga taddaddamu ebintu bingi ebitulemesa. Nakirabako ekibuuzo ekyo oli ng'akibuuza nti lwaki abantu basaba Katonda n'atabaddamu. Bintu bingi ebitulemesa okubanga Katonda atuddamu. Ekisooka obutali butuukirivu bwaffe, toyagala kukola kyayagala. Ekyokubiri oyinza okugamba nti neekuumye, abamu butagumiikiriza tagenda kukwata bisumuluzo by'amaka bikuwe nga tonnatuuka ku level ya kukwata bisumuluzo by'amaka ogenda kumuvaako. Tajja kuwa mmotoka yalaba wakuweera akamotoka baaba ojjaba tokyafugika. Akulaba tasobola kuwa bisumuluzo bya mmotoka nga n'eggaali tomanyi bwe bagivuga. Ofumira ku ggaali ate n'abamu bali mu mbeera abasinga bali mu mbeera naye ng'embeera za Katonda nga Katonda yagiteekawo. Olw'ensonga ogenda kunnyumiza ki? Nze singa bino byenjogera singa saabiyitamu oba saabiraba nandibadde mbanyumiza ki? Osobola okubeera nga tolina mwana naye nga ekiseera kyo kibadde kibulako bbanga ttono omufune n'okola ensobi n'okyama eri.
Kyovola bannagambye wali nadde nkugamba nti abantu basaba ne bigaana n'agamba kange ndeke wajjajja gundi ne batambula ate kanbabuulira abaana abawala abalungi abasamize abatalina namannyo mu kamwa. Kinnuma nnyo akasamize nga kali fane olwo yanyumizanga kali awo tekategerekeka naye nga keereze mu omwana omuwala apaakinze wali emmotoka jipu ne kamwereegamu ssebo amuwe eddagala. Naye abaana abo basobola n'agenda olw'okuba omwana. Lwaki togumiikirizaako? Olw'okuba omwana obwana gwe. Naye kati kambuuze bannange abaliyo nange munansonyiwa naye kambuuze ekibuzo kino. Akola obusamize n'anoonya n'agenda bamusawule ani alina obuzibu? Bombi. Kale wabaawo nti kale tuwandibadde tugamba nti kale oli agamba ekimala nkooye okoowa biki? Tonnatuukako ku salivunda naye onoonya bunoonya mwana okyalina n'emyaka 25 gamba musimanya bali mu kunjogerera babeewaabwe w'omusajja. Obufumbo bufa biki? Oyo omusajja bamukupima ayagala mwana. Omusajja baba bamukupimako oyo anti kato baatugatta anti babagatta. Omwami ne bw'avaawo n'agenda n'akola byakola gw'osigalawo. Gumiikiriza Katonda tumugumiikiriza. Nandibadde ntambuza ebigere. Nandibadde saa zino ninako ne wendi naye tugumiikiriza olw'ensonga bye tuyitamu bitunyweza n'okwongera okutuzimba ng'abantu abangi Mukama bagenda okukuleetera okwogera nabo nga already olina experience togenda kuba kufumita misumaali nga already wakiyitamu. Togenda kunyumiza mbu simanya obufumbo busumbuwa naye tukwenda kola nga tobeerangako obufumbo. Ogenda kuŋŋamba ki? Tulina wano pasita atali mufumbo abulirira abafumbo. Asobola naye waliwo byatagendamu waliwo ebiri deep ng'era bw'olaba ng'abyogeddeko batandika okumusekerera n'okumukola bwe batyo mukongoola. Oba okitegeera? So njagala nkakase guma abaana abawala kankubulira ebikomera by'abantu bingi bijjuddemu abaana b'abasamize. Okanyagamba ekyana kizonto ekyana tekitegereka kumbe taata waakyo nga okugendayo akakuba akagendayo muganda wange eryo ekkubo lyali lya musambwa eryo tolikwata yita wano. Okitegeera? Ensinza okukwata kali nti ebintu ebimu ne Mukama atuleeyo n'agamba ono Sami we muwe ebisumuluzo by'emmotoka sifunyemu naŋŋamba tuuza nniya. Mbadde nkyagamba nti abaana abawala abo bambi babakola ebintu ebiri fane baneegumira mbufumbo gumirawo wooli. Omusajja ne bw'aba abanja omwana Katonda yagaba abaana. Kyova olaba kambabuulire kyova olaba nti abantu basusiza n'okuzaala ebintu ebitategeerekeka. Ogera owulira eri egundi yazadde omusota n'omwana lwa nsonga nti ogusambwa gw'olabanga musamize ye yeegasse naawe kuwa omwana naye nga ogusambwa gujja ne gumwambala gwe togulaba. Mu kaseera ako akaddakiika 2-3 ze munyumiddwamu n'omusamize oyo n'ofuna olubuto olina okufuna eky'omwoyo n'eky'omubiri kubanga omusamize abaddemu omwoyo ogumwambadde ate abadde ne mu mubiri omubiri gwe. Kati alina okuzaala omwana ate alina n'okuzaala ekintu eky'omwoyo. Akati n'abamu bazaala it's okay musamize kambabulyeko n'ekirala tulina waliwo bye bayita abaana ab'omwoyo olwota ozaala oyonsa olwota ozaala zaala ebyo byana gyebiri bikiraiminga nga taata bikiraiminga nga maama ne bino by'okwematiza ebyo biraba ebisolo ebyo bye beegatta nabyo abantu bizaala n'olota ng'oyonsa
omwana bulungi nnyo ekyana gyekiri olwota ebyana bigamba taata dadi kumbe bubizi kumbe bubwa misota gyegiri mwoyo era gisigala gigamba dadi era gikula era gikula mu periodi ng'abaana bwe bakulira mu nsi y'omwoyo gyebiri era ne maama waabyo abagamba nti oyo yekitammwe bwe kityo bwe kiri mu nsi y'emyoyo ebyo ebyana abantu bangi nze njagala abali kulaba nina kyendi mu kuwulira kye njagala okubabuulirako kyempulira waliwo omuntu oli eyo nga omuntu yakulwaza siriimu yakusiiga akalwadde naye nga wagaana omusonyiwa wamusiba musonyiwe bw'ona omusonyiwa ojja kulaba Mukama kyagenda okukolera. Abantu tubanyiigira ne tubasiba mu mitima n'abeera ku mutima nga manyi otegeeza kusiba kuno kwa bulijjo. Abantu bangi basibye bannaabwe mu nsi ey'omwoyo. Tubangi bali mu makomera naawe osobola okuba nga balina we baakusiba nga tomanyi. Ffenna omuntu omunyiiza n'akusiba. Bw'agaana okutaggulula n'afa n'oguntu gwe talina gy'alaga. Talina gy'alaga oba weekutte gwe kennyini weesibye enjegere osiba oli naawe ne wozeeteekamu. Oba osigazza naawe kubanga buli lw'omulowooza nga omutima gugira bubu. Ng'otandika kutokyalinga gwe kennyini weetokyalinga. Naye njagala mbakakase mikwano omuntu oyo weetegedde Mukama agenda kusumula okuva mu bulwadde obwo. Ebyaddala. Ate n'ekirala waliwo omuntu waloota wa relative nga yafa siriimu. Omusaayi gwe Mukama agulongoosa kubanga naawe siriimu abadde yakwambala ng'okuyita mu kirooto. Omulala baakuloga muloge. Okimanyi nti siriimu bamuloga? Mbadde ngenda okubuuza nti baloga batya siriimu? Bakuloga. Oli agamba nti njagala omwoyo gwa siriimu kubanga ne siriimu ebirwadde myoyo. Okimanyi nti covid gwali musota? COVID-19 musota mu nsi y'emyoyo. Ogutambula omunene. COVID-19 musota. Owa lockdown musota era gwamira gwatwala abantu wabalaba. Anji buli gwe gwatemako abamu baabawa obujjanjabi obutwa ne buvaamu. Katonda be yataliza n'abaleka. Kikwewuunyisa omusota ogwo nange nalwalako awo ka covid. Eneesibira mu nnyumba ennaku ezo 2. Siina kye nnaba. Ne gwatwala abantu. basobola okuloga siriimu. Basobola okuloga siriimu. Okimanyi nti waliyo omuntu ng'oli eyo oli lubuto naye nga toweegasse na musajja yenna. Ekyokulala waliwo omuntu ng'olina ebizimba naye nga watandika ebizimba ebyo byajja oluvannyuma lw'okuloota nga weegatta n'embwa. Mu kirooto Mukama akusumudule mu linnya lya Mukama. Mukama akusumudule mu linnya lya Yesu. Na buli muntu eyaloota ekirooto kyonna ekirwadde ekyo ne kikwambala kuyita mu kirooto Mukama abo bantu bo basumudule. N'abo abadde basaba essaala nga ziruddewo okutuuka Mukama omukono gwe gubaakire. Leka ekitangaala kyo kibaakire Yesu basumudule mu linnya lya Mukama. Mukama akusumudula. Sonyiwa omwami oyo ng'omulwadde. Musonyiwe. Tomusiba ku mutima Mukama agenda kukusumula mu kirwadde ekyo. Kale njagala bajjukiza nti oyo yenna oba oliawo ali eyo ng'ayagala okusapootinga eno enjiri neno this gospel kubanga egenda wala. Enamba ezo eziri ku screen, enamba eri ku screen osobola ogiyitako n'oba kyonna ky'osobola tuba tukisiima kubanga ffe nga ffe tukola kye tusobodde, nkola kye nsobodde nga Sami then ne Ronnie naye n'atambula n'agyavudde okulaba nga oba oliawo ajja abawe message eno. So oyo nanga waliwo yakomentize n'agamba lwaki twala this gospel ku TV ku radio
obuyambi bwonna tubwetaaga connection zonna zosobola okutuwa oba oli okutuuka ku radio oba tv tuba tukwetaaga. Samike gegange enkyali ne Pastor Ronnie nga tutemaatema kati twogere ku gundi ku luggi nkyayongerako katono wano. Abaana bano abawala ne bamaama njagala mbabuulire nga tonnagenda wa sitaani oba mu ssabo gwe wenna alaba gwe kennyini sooka weekubemu ttooki ki ekiremeseza Katonda okukola mu bulamu bwo? Kiki ekiganye? Sooka weekubemu ttooki, sooka otuule nga tonnagenda wa sitaani gwe tuula omulimu gukubuze. Kiki ekiremeseza oba otandikira tomala gagenda wa sitaani? Mbadde mbaga nti yes, sooka weekoleko check up nga tonnamira ddagala ly'ogenda kumira. Balina sooka kukebera kiki ekikuluma. Togenda kumira panado ng'ate kifuba kye kikuluma, typhoid yakuluma omira erya HIV terijja kukolera. Okitegeera? Kinnuma nnyo omusajja omukulu ne bakuggisaamu empale mu stenseni nagamba nti duka kyanyuma duka ngodde emabega omusajja omukulu mu bizinesi enywere. Ne sitaani okomererwa ekisajja gwe mu linnya lya Mukama. Sitaani muwalana. N'okwata omwana w'abandi n'omuddusa ekiro ng'ali bwereere. Omusajja wa kitiibwa bulijjo tumumanyi n'akuba amasuuti bulungi naye nga ekiro yenna yagejja. Naye bannange kyova olaba okolimiddwa sitaani era nange nkukolimira mu linnya lya Yesu. Ajja mugamba weeyambule weetoola ennyumba emirundi 6. Abantu bo bagamba ebintu ebiri fane ne babikola naye ate ebya Katonda buntu butono. Okimanyi ebintu bya Katonda kukkiriza kugumiikiriza. Gwe gumiikiriza mwami w'oyo simanya naawe omwami gumiikiriza omukyala. Ate abamu ebintu Bayibuli egamba nti ebyesitaza tebirirema kujja naye zimusanze abireeta. Omwami osobola okuleetera omwami omukyala w'oyo ogenda mu Gayena. Naawe omukyala osobola oleetera omwami ogenda mu Gayena olw'okusalawo kwokoze okusalawo okwo okutonotono. Simanya omwami wange mulabi abeewaabwe bagenda kutandika okunyiiga omwana alemereddwa okuzzaako omwana. Bagamba nayonooneka simanya nkola bwe nti kangende nganga obufumbo n'ogenda ne bakutwala mu nsozi. Wano tubagamba ne makanisa abantu ekinnuma omugamba nti omuntu saba weerwaneko era oli n'atula mu katebe n'asumagira n'afuluuta. Olwo atwalibwa overnight emu omukyala yeebaka na otula otwaddala omusumba ali mu kubuulira n'akwata akagugu ke yali keyebaseeko n'akazinga ali mutulo n'akateeka ku mutwe ng'ali mutulo n'atambula okuva eri gye yali yeebase emmanju n'ajja n'ayita eno bw'ati nga yeetolola abantu nga yeebasa afuluuta n'ofuluuta ne yeetolola eno katuuti n'addayo n'awummuza akafaliso ke n'addamu ne yeebaka. Kati ng'omunyumiza nti bannaaye otambudde mu kkanisa nga musumba abuulira yaga sinze sibaddeewo mubadde mumpaayiriza. Abantu ye level kwe batuuse. Ebintu bya Katonda buntu butono nno nnyo bwe tulina okukola. Yoza engoye zo weerongoose ngenda kukolera. Bizinensi yo gijjeemu amayinja agatatuukiridde. Oli n'edduuka gyamu amayinja ge baatemako agatawera. Ngenda kuwa omukisa nga kyolina okukola naye olw'okuba nti oyagala obusente buno obusooka tewera gwe kennyini ekiro kamera zikwata Katonda, kamera za Katonda zikwata ng'okutta akambe oba kijambi otematemako ku jjinja ejjinja likendeere ejjinja likendeere. Onzijukiza edda nga tuli bato twatundanga sikulaapu naye nga sikulaapu oddira ekikebe bino ebya langi n'oteekamu amayinja ag'ekyuma n'okikoona ne kyekwata bwe kiti nga jjinja lirimu munda n'okufunayo ebintu byonga ebyo oba 3 nga birimu kilo nga 4 buli kimu. Baga oteeka mu minzaani ng'oyita n'omala n'otandika emisinde olukuwa ssente kati yamanyi yakafiiramu. Kati kyekyo
muntu butono bwa Katonda ni abakazi nze bannange kinnuma omukazi omulungi akantu ne kamufunyizaako olugongo ng'akantu bw'okalaba bannange kyovula abafunye n'ebirwadde eyo okanyagamba ebizimba bininga ng'ebizimba naye abasamize booliko omusajja n'ozaala omwana nga sayidi ze naafaanana mulala sayidi ze naafaanana mulala yenna atambula embaliga zimulinga embaliga nogamba ono omwana mu famire tayina waafaananira bafami talina bwakufaananirako yadde okiraba sebo so bane Katonda weebuuza ndi Katonda lwaki alwawo okuddamu ansa lwaki tatuwa ansa mbudde fe abeekeere yaffe kennyini fe abeeteeka mu makomera ffe kennyini olw'obuntu obutono gumiikiriza oba anaakuwa omwana abatazaala tebaliiyo bw'otoozaala ogenda mmere eriggwa anti munnaye buli mukyala ayagala azaale ku mwana bw'oba nga toozaale ng'akiteekateeka tojja kuzaala era tojja zaala kale oluggi andowooza lwogeddeko ekimala oluggi oluli wano agamba buli afa ayita mu luggi era luli wano ebigambo bya Pastor Ronnie agamba gwawaka nojja kiraba naye lwaki okozesa nnyo ka statement ako olinaye wayogera oli noŋŋamba olifa oliraba akagugu lwaki okola nnyo ebyo no anti njagala bantu bawakana ne mugamba nti bagamba nti mu America gyeri nga togendangayo tekitegeeza nti teriiyo oyagala nfe no njagala obudde bwo butuuke ogendeyo obirabe ojja kakasa nti omusajja byayogera akagugu nga nkalina nti so kyola nagezaako baga mu episode zange ezasooka nga tukola ne Pastor Ronnie nti towakanya nnyo by'otamanyi nti oli wajja nagamba nti ngubuulire nva mu kkomera mbaddeyo emyaka 7 kkomera bakola weebati ne weebati ne weebati gw'ate atasibwangako tugamba nedda kuba tokola ki tobeerayo so njagala kati twogere ku kintu kya 666 666 ene mayagako wagikoonako n'ogamba olina gwe wali osabira n'omulaba ng'alina ennamba eyo then n'ogaana ekirala nti abantu ba sitaani batambula nga batukubako ennamba ezo era waŋŋamba ezimu osobola oziraba n'amaaso gaffe gano endala oyinza obutazirabirawo waliwo era mu WhatsApp group yaffe eyacreatingiddwa nagamba ejjukira okugenda mu WhatsApp group gira ku eyo ennamba eri ku screen eyo oteekeko ogambe nze njagala kuyingira WhatsApp group ya Unique Media tugenda tukuteekamu ate obeere nga oba oli awo olaba abantu bye bateesaako na biki tubatogerako waliwo eyabuuziza n'agamba nti Bayibuli egamba ennamba eyo weekugendako gwe kikyo kiwedde tokyasobola kugenda mu ggulu ate gwe oli wali otunywera watulaga nti wali osabira omuntu ono kati ekibuuzo kye nga kigamba wali omusabira akole ki no ekyennamba eyo njagala ojjukire bulungi oba osobola okulaba akatambi ako omwana ono nali ndi mu kumusabira n'enkiraba sigambye nti namusabira 666 eveemu anti kati ye ng'agamba ono ye yalemwa dda yagirina ndowooza nga gawewandikomye kubanga batakyalina lugendo kgenda mu ggulu no kati waliwo we nali ŋŋenzi sayirize namugongo nendaba omwana omuwala ng'eri mumubuukirabuukirako mutambulirako tekitegeeza nti oyo bwe nalaba ng'emubuukirabuukirako nti agirina kiina miiningi abantu gye batasobola kutegeera mangu naye nze mu kutegeera okwange nti essaawa yonna esobola okumwambala essaawa yonna ajja kugwa mu katego bagimuteekeko kubanga ebitulondola bisigala bibuuka binoonya we biyinza okukufunziza embwa esobola okugoba naye noonya weekufunziza duka byonna byodduka obimaleyo naye waliwo weekufunziza nga owulira ennyonta ekutta akayitaka kyakabengo nga kakkuba ng'ogudde awo nga eri waliyo kikomera naye no kikomera kati ng'emabega gyeva eba yina kukwatira awo so kati nakiraba nti
tomanya enamba eyinza omukwatibwako nga eyita mu ssente. Ekyokubiri, omwana ono nali mumusabira naye ngenda okunoonyereza nti maama we, ngenda okubuuza nti maama we omwana ono yamunywa bunywe mu luzaalo. So connection eyo wali abasamizi abaconnecting, waliwo abatalina connection na Illuminati, ne waliwo abaconnectinga direct ku maanyi gali aga Illuminati, kubanga ne sitaani alina levels, alina maani. Kyama nga bwolaba ebyeggulu nti tulinamu, osobola okubeera wano muganda wange nga mu nsi y'omwoyo oli jeno, ne wano ng'ogwasinga otukaabirira banaye ng'obwavu bulinga obwavu, naye nga eri ebyaddala mu nsi y'omwoyo ng'oli munene nnyo naye nga tomanyi, nga olina kukola akantu katono bw'otyo otambulemu ekyo Katonda kyakusuubiramu okubeera, olyoka ogaggawale olyoka obeere jeno nga bwe kirina okubeera. Yes, so omwana ono nalaba nti ali enamba eno ali connected ku namba eno, oba okitegeera nti nagimulabamu mu kyenyi kye, naye nga ensonga enkulu gye nalina okuba, kubanga kati ntibasomesa oba nkibagamba nti osobola okukyewala nti ogenda mu luzaalo ogenda kuleeta omwana gwogenda okuzaala agenda kuba connected mbafu mu myoyo gya Illuminati. So kyekyo ekyokubiri, ngenda kwogera ku lukaaga nkaga mukaaga. Bannaye njagala mbabuulire mwenna abalaba, gwe wenna alaba era awuliriza, sitaani alina olukwe lwapanze naakalulabe ebbanga si ddene, ne nkyogera kino nga mmanyi waliwo abagenda okugolokoka, abatuufu n'abakyamu. Naye abatuufu njagala muyimirire tusabire ekkanisa, tusabire abantu okwongera okulokoka. N'ekirala buli yonna ng'oli awo olina ky'osobola okukola ku lw'omulimu gwa Mukama, kikole. Ku lw'omuntu omu mutuuke mu ggulu nga osobola omutegeera nti oli Nantongo, namulaba mu katale naye namubuulira n'alokoka, namubuulira n'amanya amazima, kikole nkwegayiridde. Olunaku lumu eddoboozi lyangamba nti bagambe buli alina ky'asobola okukola ku lw'omulimu gwange akikole. Oyinza okuba tosobola kubuulira njiri naye osobola okusapootinga abagibuulira, kubanga era mufunamu abo. Osobola okugulira omuntu omuzindaalo nga mubuulizi w'enjiri talina muzindaalo, n'ogumugulira n'atandika n'ayongeramu amaanyi n'abuulira ng'akozesa muzindaalo. So kyonna ky'osobola okukola nkwegayiridde kikole, kyonna ky'osobola oteekamu nkwegayiridde kiteekemu ku lw'omulimu gwa Mukama, kubanga mbabuulira abantu bangi tebagenda genda mu ggulu. Kinnuma, abantu bangi tebagenda genda mu ggulu naye nga beekwasa obuntu butono. Ate naawe gwe yalokoka, nywera, tozanyira mu bintu bino, kubanga sitaani ateza obutimba n'entuula, anoonya bw'asuula abantu. Buli kyonna ekitali mu layini ya Katonda. Wano mu Uganda sente ezitali za gavumenti, sente era oziraba abamu baziboolaboola. Ogenda mu dduuka oli alina sente za Sudaani, n'ogenda mu supermarket ezo sente tetuzaagala. Oli ayinza nokiraba nga kipapulapapulaga tekirina makulu. So buli kintu kyonna nga kiri mu gavumenti eno eya Katonda nga si kya bwa Katonda. Nkwegayiridde tukyesonyiwe, tukireke. Muwulira mikwano, mbeegayiridde. Abaana abawala mugumiikirize, mbeegayiridde, gumiikiriza. Abaana abalenzi mugumiikirize, sente zikoma, togenda nazo, tewajja nazo, wajja oliwo nga yadde akagoye bandikwambaza kale kanda paati nojja nako, naye tewajja nako. Byonna byo tene mu kugenda era ogenda kyekyo. Abamu bababbirirako ne babambaza, naye baganda baffe abamu babalaga wajja toyina kyolina, n'obumere bw'olina mu lubuto babukujjamu. Okitegeera. So njagala mikwano baleme kuba buzaabuza, mudde eri Katonda. Ekyokubiri, sitaani alina olukwe lwapanze abakulembeze bonna abagenda okujja nga bawagirwa abazungu, abagenda okujja mu bukulembeze mu mawanga gonna. Mu mawanga gonna, si Uganda, si Kenya, si kye. Bakubiddwako 666. Bagenda kukiyita launching. Baagala kugironkinga. Essaawa yonna kigenda kubeera. Nenjagala mwegendereze. Ekyokubiri, waliwo olukwe olw'ebisiyaga
oluli mu kupangibwa okwongera okwonoona abantu.